spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تبارك الله سبحانه وتعالى atuwadde akadde kano n'atusonjolayo okuva mu bali abalwadde abayi n'atuteeka mu bafu n'atuwa omukisa ogw'okujja tubeeko kye twejjukanya ng'ate oba olyawo kitugasa ku nsi ne ku akhira. Nze Alhaji Abdussalam Ali Kinobe tuli mu programu ya Da'wa Special ne Prestige Margarine nga bulijjo nyongera kukikkaatiriza ate era nga kyenjogera ge mazima nti Prestige Margarine mu mazima abamulya baba banjawuloko olususu olutunuuliranga lwerwo ddala n'obwongo bubeera bwebwo yenna abaanyirira Prestige Margarine mukozese. Genda mu supermarket oba edduuka erikuli okumpi ogenda mumusangayo. Waliwo abamu nga oyagala kumusuubula oyagala mu bungi oba si ekyo ogenda kwanjulwa byebimu ku birabo by'osaze ogenda kutwala ebibbo 200 mu buli kibbo nga kirimu kilo ya Prestige. Genda wali ku Rafik Building mu Kikuubo edduuka liri shop number 3 awo baga nti njagala boxes za Prestige weziti. Of course ojja kuba n'ebirala ate obifunyira by'otwala ng'ebirabo butto rinsan wali sabuni nzogenda ku buko n'otatwala sabuni obviously tutwala jama kati kyekiseera tutwaleko ne ku sabuni obunga baga nti njagala ebipaketi bya kilo 5 eza tos oba ebipaketi 20 otwaleko ku buko ebibiriiti gwe gambye nti gwagenda okwanjulwa oba okukyala yingira mu dduuka wali ku Rafik Building erya Chapa General Enterprises ojja kuvaho nga kyenkana buli byotwala ku buko ofunyeewo 90% ga 10 gyogenda okugula kati ng'ennyaanya of course tojja zisangayo n'obutungulu n'ebi n'ebirala bijja kubanga webiri. Kaseera tusemberedde abaana abamu bali mu luwummula abamu bagenda kuyingira jjukira abaana baffe tubaagala nnyo abamu tubaleeka ne bataaya ku byalo abalala tugamba omwana tava waka abalala bwawummula mutwala wa ssengawe kuwummula kwegamba buli omu alina engeri gyakwatamu omwana naye olwaleero kye twagala tutunuleko kwe kumanya obuzito n'omugaso gw'omwana bw'ona okutegeera omanye mutwalewa mu luwummula muyise ntya mbeere naye ntya. Sheikh Abdul Nasir Lubega gwe tuli naye era olwaleero ye mwalimu waffe agenda tutambuza mu topic eyo. Sebo kulaba nange sebo bwentyo abalabi ba Salam TV betaaga okuwulirako n'okulabako ate era butereevu tusimbulirewo n'omusomo gwaffe inshallah. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla faj'al Allahumma kulla umurina sahla innaka ala ma tasha'u qadir. Abatulaba abalungi ku mukutu gwaffe guno omulungi ogwa Salam TV mukkirize balamuseeko n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Nsabe Mwenyezi Mungu Allah atuteeke mu baddu abasiima byatukolera ebyobulamu ebyentambula ebya riziki ebyobukuumi era munzikirize nga situnagenda mu maaso baddu ba Allah nsabe Allah ayongere baraka mu bantu abagezaako nnyo okutembeeta programu eyo n'egenda mu maaso okusingira ddala abantu bano aba Prestige Margarine ne Salam TV tusaba Allah w'ekitiibwa agira abatuwangaliza ng'abongera obbawo ebirungi bye bandyagadde mu bulamu ya rabbil alamin. Amin. Tuyanze omulamwa kulaba baana Allah abamu bafukamira emyaka n'emyaka nga bamusaba mwana omulala Allah n'amusaasira oluwasaŋŋana lufumbiriganwa Allah n'amubawa mu bwangu. Abamu batuuka n'okukola ekitakoleka ne bagenda ne mu shiriki naye Allah n'abalekera naga kale muyise naye kambawo omwana
ne tumala okumufuna n'otamanya mugaso gwe buzito bwe nangeri gya kumukwatamu kati nga bwe bajja fe abazadde nkakasa kwe bali abaana abamu bakomyewo tuteeketeeke tutegeera omugaso n'obuzito bw'omwana. Naam, bismillahi rrahmani rrahim wal aqibatu lilmuttaqina wala udwanan illa ala dhalimin. Abatulaba abalungi, omusomo gwaffe gwenjagala erwaleero tusomeko oba embeera gye tuba tutunulako kyekigambo kya mukadde wange Abdussalaamu kyatandise nakyo. Njagala omuntu nga tonnamanya kyengera ky'oyina tosobola kumanya mugaso gwakyo. Qur'an eno ey'ekitiibwa buli content gye wandiyagadde ku bulamu mweri. Kuviira ddala eri gy'otandikira mpaka gy'olikoma n'ofa ne Mungu n'asikiza n'ebibyo ne lw'oliddamu okuzuukira. Naye bw'otunuulira mu Qur'an ey'ekitiibwa mulimu aya 142 142 ezikwata ku kyengera ky'omwana. Ne mubaamu aya 11 zikwata ku kyengera kya muzadde. Muzadde tuwadiza omwana, then n'omwana tuwadiza omuzadde. Naye mu kigambo ky'osinza okwogera nga tetunnaba kutunula mu nsonga yaffe erwaleero, baddu ba Allah, ennaku zino bw'otunuulira emikutu gyaffe gya social medias ojjula okukaaba n'oggwamu amaanyi, n'olabira ddala ng'abantu obusiraamu babumanyi naye babumanyi mu mbeera tukusaati za bulamu obwa bulijjo. Nga bwe ngambye nti mulimu aya 142 mu Qur'an ezoogera ku kyengera ky'abaana. Wallahi buli nabbi yenna bw'otunuulira mu Qur'an ayina obulumi bwe yayitamu okutuuka ku mwana. Essuula 8 ezisooka zokka kuva ku ssuula esooka okutuuka ku 8 ziri mu kiso ezikwata ku bannabbi, ku baana bizaati ezisukka mu 27. Naye ekyewuunyisa Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu byonna bye yakola yamanya nti omwana ono ali crucial mu bulamu bw'ensi kuba generations kwezikola ki kwezitambulira. Njagala tufuneyo aya emu eri mu surati Shura aya namba 9. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala buli bwe yalina ekintu kyakola nga kyamaanyi, tugambe bwe yatonda ensi yayewanga obuyinza bwe obusembayo, lillahi mulku samawati wal ard, Allah yenna nnyini biri mu nsi n'ebiri mu ggulu. Allah bwe yali ayagala okulaga omusajja nti bw'afuna okufuna omukyala kiri mu byamagero bya Allah, Allah yagamba lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha, Mungu yenna nnyini buyinza obw'ensi n'eggulu, atondera buli muntu kyayagadde. Then mu birala bye yatulaga ng'ayagala tulaga nti kintu ky'amaanyi ye mwana. Era oyogedde ekigambo awo ennaku zino abantu kyafuuka ekizibu gye bali. Omuntu bw'aba yakafumbirwa mu maka nebayita omwaka n'aba nga tannafuna lubuto, bw'afuna chansi nga bbaawe ayinamuko kubukkiriza, falhamdulillah, ayinza okwesanga nga bbaawe bw'aba alina obukkiriza bano balamu be abo ne batandikayo waleeta waaki oyo alya bintu byaffe just within months oba kale ekinene nnyo mu mwaka nga Allah tannaba bbawa batandikirawo kugamba ye lwaki toleeta omulala. Abamu ekyokubiri n'omukyala yennyini gwe baleese ayinza okufuukira bba ekizibu, ontutte ku ddwaliro sizaala, oba gwe engeri gy'olina abaana oyinza okubeera bw'oti, n'ayogera ebigambo ebingi. Naye abaddu ba Allah, njagala tutunuulire aya eno yandireeta okukkakkana mu mitima. Bannabbi ba Allah abalungi abasinga bazaalira ku myaka nga gigenze. Twala ekyokulabirako mu surati Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim kafha ya ainin sadin, naga nti dhikru rahmata rabbika abdahu Zakariya. Allah ayogera ku nabbi omulungi Zakariya, yakula emyaka negikola ki negigenda. Naga nti iznada rabbahu nidaan khafiya, yakoowoola Allah we olukowoolo oluki olw'ekyama ng'atudde mu kasonda, bakayitanga mihrab, ng'omuntu wandibadde mu kifo kyo mu nnyumba wooteeka omusaala mukasondako n'omulaajanira mu nguwo. Yaga nti kala rabbi inni wahana al-admu minni, Allah wange emyaka gigenzi, magumba gakaddiye, n'enviiri zize envi sikyasobola. N'amuwa n'ensonga gy'alabeera ey'okusatu, wa mraati aqirun, ne mukyala wange ndaba nga watuuse takyasobola kukola ki, fahabli min ladunka waliya. Emuga nti Allah wange nteerawo ki omusika, mpa omwana.
nam yarithuni wa yarith min ali yaqub omwana ono ajja kuba musika wange n'ab'ennyumba ya yakubu si muliziki kuba bannabbi tebabeeranga nabye baleka bya busika mukubeezaawo generation y'obukkiriza n'obuweereza kaakati ne bannabbi abalala allah yajja aboogerako mu mbeera bwetyo ibrahimu alayhi salatu wassalam era naye byatabuka mungu n'alyoka amwayo omu inni askantu min dhurriyati biwadin gayra dhi zar'in ebyo byonna biri kuki ku baana naye kyenjagala mu kigambo kino aya eno baddu ba allah nga tonnafuukira mukyala we kizibu tonnafuukira mwami we kizibu mulamu wammwe tonnamulumbagana tazaala takola ki obuyinza bw'okubeera n'omwana buli mu mikono gya allah allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti lillahi mulku samawati wal ard allah yenna nnyini buyinza bw'ensi neggulu yakhuluqu ma yasha allah atonda kyakoze eki kyaba yagadde naye mu byatonda mu kyayagadde allah yagamba nti yahabu ekigambo hiba mu lulimi oluwarabu mu luganda no we call it a surprise bw'oba olina ekintu ky'onaatwalira omuntu okimuwe tosooka kumugamba nti ngenda kukuleetera kino naye allah bwe yali ayogera ku bantu kuba kutonda kw'abaana mu Quran yakiyita surprise omuntu ayinza okusuubira surprise nti agenda kufuna sente nyingi mu kibokisi present bulabo semalabo nga kimuguddeko takitegedde wallahi nasanga bamuteeredde mu ensujju takitegedde kati ne allah yagamba nti mu package gyawo omuntu azikola emirundi eki esatu gwe ne bw'onaazuŋŋana obusiraamu tebutugamba itibawul asibaabu okugoberera ensonga tetugana nti tugenda wa musawo kwekebera nti ensonga kyeganya omukyala okufuna olubuto nedda naye bw'omala okukola ebyo byonna tewali kikutwala ate mu shiriki allah yagamba nti yahabu liman yashaau inatha ye yekka ye katonda ye nga ye yawa ekirabo yawa surprise ey'omwana n'amuwanga muwala kitegeeza nti yasalawo abafumbo okuba nti bazaala omuwala ekyokubiri allah w'ekitiibwa n'atugamba nti wayahabu liman yashaau dhukura era y'omu allah yasalawo nagati akati bano kambawe mulenzi n'agamba nti au yudhawijuhu zukuranan wa inatha oba naga nti kale ono kambatabikire mbatabikire abawala n'abalenzi lwakyo gy'okusanga nti yali ajja kuzaala abaana 5 marra ng'aluddewo okuzaala azaala abaana 5 mulundi gumu 2 bawala 3 balenzi bw'ati atobese oba kuwazaale omu muwala mulenzi wano era tujja nitukola ensobi olina ogamba nti omukyala wange ono ye azaala kika kimu ekyaki ky'abaana kaŋŋende nnoonyeeyo mulala nnoonya omulala n'omulala n'anoonya neweesanga mungu gwe yakukola nti embeera yo ejja kubeera nga y'abantu abo bokka naye ekisembayo kino kikulu yagamba nti wayajalu man yashaau aqima mwana twera y'omwoyo anti aya atandise wali nti lillahi mulku samawati oyo kabaka nannyini maanyi yasalawo era kuba kusalawo kwe n'agamba nti ono kabeere mugumba sijja kumuwa mwana n'agamba nti innahu alimun khabir wakati mu kumaliriza ebyo ebigambo ebyo byonna Qur'an eno buli bwebanga esomesa aya batulaba abalungi mwegenderezanga enkomekerera yaayo enkomeka allah gyakomeka ki gyakomeka aya yagamba nti innahu alimun khabir yandibadde nga nti innahu alimun hakim amanyi alamula naye yagamba nti innahu alimun khabir mungu amanyi bino waki bino bisatu bizze abimanyi ekyokusana yagamba nti khabirun mukenkufu mu life yo bwekola ki kubanga gwojja ku insistinga nti ngenda wa musawo nteekeyo byentaddeyo oba ngenze wa lubaale ngende mpongeyo byemponzeeyo allah agenda akuwa omwana obulamu bwe bwonna ng'ojja oli kumusitula busitusi kubanga wayita mu makubo agalaga nti allah talina buyinza bukukola ki bukusalirawo oyinza okugamba nti kaŋŋende nkozesa eddagala lyonna ne liba nga lya bulabe gyokola ki oyinza okugamba nti nze nja ku insistinga nteekeddwa okufuna omwana allah aleeta omwana nga yagenda okuvaku ku bulamu bwokola ki kati allah kyavaga nti innahu alimun khabirun amanyi era muki mukenkufu wakati mu kubeera nga tumaze okumanya ekigambo ekyo nga bwe wadde okitandise
byengera bingi ennaku zino wallahi tubibuusa amaaso naye lwaki twayagadde nnyo ekyengera kino eky'abaana naddala mu kiseera kino ekyokuwummula nti olwaleero abaana ba P7 bakoze eki bavuddeyo n'abasiniya 4 bakoze eki bavuddeyo naye tulina ekizibu ekyobutamanya kyengera kino Allah kyamaze otukola ki otulaga kyenjagala olwaleero tukiteeke mu perspective ziringa 3 perspective esooka engeri obulumi bw'omuntu atayina mwana singa aba afunye omwana bw'amulagajjalira lwaki nti ogenda otunuulira ewiiki eno mwezi guno oguyise gwokka twakafuna incidents ziringa 6 3 ziri mu Central 1 2 ziri eri bweru wa Central incidents gyesooka twalaba omuddu yakwata omwana n'amuteekako akaveera ku maaso amujimbula mu bwensi tamanyi kyengera kya Mungu okubiri yakwata luti n'alumufumita luva mu mugongo owokusatu yali eri Bushenyi ng'alina omusumaali yagukuba muki omutwe gwa mwana kitegeeza ki nti ebyengera Allah byatuwadde ku baana bano bwe tutunuulira ku baayina abaana ku bannabbi baffe abalungi omuddu yandibadde yeebaza abaana be lwaki bali ku nsi wakitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah yamuwa abaana bali 7 naye obulumi nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayitamu olw'okuviibwako kw'abaana be Allah alyoka amuweemu abazzukulu ababiri abalinga abaana nti mu myaka 17 wakati wa ascension y'obwannabbi nabbi yafiirwa abaana 6 bonna ne baba mulamu bwaki bwensi kati okwagala okusembeza ekifaananyi n'ekyengera ky'omuntu okumanya ekyengera kyaki ky'omwana tubadde tusembyeyo aya gye tuva okusoma tugambye nti Allah yagamba nti wayaj'al man yasha'u akima noonya omuzadde oba omuntu ayina emyaka egisusse mu 10 wano mu Uganda nga talina ssuubi lya kuzaala mwana musajja oba muki omukyala olabe ennaku gy'ayitamu noonya omuntu amaze mu bufumbo emyaka 8 ku 10 nga tannafuna ki mwana olabe desperate gyakola ki kati wakati mu kubeera nga tulina abaana baffe abakomyewo mu ijaaza oba mu luwummula wallahi tumanye nti tulina ekyengera njagala okubeera nga nkuwaayo ebigambo bye nasomye ku nnabbi w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mu basahaba be yayina n'okubeera nga yasabanga nnyo enkomerero ennungi Allah subhanahu wa ta'ala agimuteekere mu bazzukulu n'abaana n'abamikwano gye be yayina basahaba ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali lumu ng'atudde Abi Hurayra yatunyumiza hadisi eri namba 3117 mu kitabu kya Bukhari Abi Hurayra atunyumiza nabbi okufaayo kwe yafangayo ku baana be ne basahaba be ng'ayagala abaleete mu mbeera kya neesinga okuba entuufu ekizibu kye tulina ennaku zino ti abaana be banava ku ssomero bajja tusaba amasimu ekitali kibi Allah yatugamba tufune ebyengera tubibawe naye guidance y'ebyengera bino Abi Hurayra yali atudde ne basahaba banyumyamu baseka nabbi najja n'abeegattako n'abaga nti abaayi musabe nnyo enkomerero ennungi mu baana bammwe ne bemuwangaala nabo Abi Hurayra yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti fiina almubashirina biljanna nabbi fe boga nti wallahi mulimu ne Mungu bwe yagamba dda nti bamuki bamujjana nabbi kyabaddamu Abi Hurayra n'amugamba nti musabe nnyo Allah abaana bammwe nammwe enkomerero ki ennungi Abi Hurayra kyamutwalira akaseera okubuuza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwaki nabbi kyagamba nti inna fikum lajuran mummwe mbalaba nga bwe tutudde wano riwaya yagamba nti baaliwo abantu 11 n'agamba nti naye ahadukum omu kummwe ajja kubeera n'erinnyo nga lizitowa fi naari jahannama min jabali Uhud nga lisinga olusozi lwa Uhud okola ki okuzitowa ali mu basahaba batudde naye waliwo eyeewuunyiza ekigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abi Hurayra n'asiriikira naga fe ate basahaba ate n'asirika naga nti owaye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sijja kola ki sijja mudira era sijja mubuuza kuba Mungu ayinza okugera nze kennyini ni bw'abanga bwakoze ki bwasonzeeko n'asirika
akaseera kaba kayise basahaba abaali mu gurupu eyo ne batandika okolaki okufa omu ku omu. Naye Abi Hurayra agamba nti nalabanga buli abagenda bafa baliko amaratu al rahma, nga baliko obubonero bw'okuba nga baliko okusaasira kwani. Naye Abi Hurayra yagamba nti yatuuka ekiseera ne wasigalawo bano bameka? Abi Hurayra ne Ali ali mu lunyiriri lwani lwa nabbi n'omusajja gwe bayita Rajjal. Kati Abi Hurayra agamba nti Mungu nangerera ne ngandi ya Rabbi ndabika nze ngenda. Naye nga mu mbeera Abi Hurayra gy'ayogereramu tugamba nti ekigambo bino mbireese nti tusabire abaana baffe enkomerero ennungi n'omukwano omulungi. Baba nga bazze mu luwummula bw'olaba empisi oba omuze omubi ku mwana gugambo gwogereko nga gukyali ki. Omwami ono ekiseera kituuka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu kunyumya kwenge mboozi incidence eri eyiseewo akabanga yagamba nti Ali Mungu akuwandiiseeko ejjana. Sekolooza tutugenda kutandikira awo. Naam, inshallah. Atulaba nzikiriza tusooke tuwummulemu katono. Otegeeze n'omulala oba omuweereza ka message omukubira nti programu ebakwatirako ddala ate oluvannyuma tugenda kukomawo tovaawo. So ours spread it, taste it and love it. Prestige Margarine. Spice up your breakfast with Prestige Margarine. Easy to spread and fortified with vitamins A, D, and E. Now available in original and vanilla flavors. Perfect for your bread, chapati, mandazi, and all your baking needs. Find Prestige Margarine at nearby supermarkets and shops. Distributed by Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikovo, Rafik Building, Kampala. Prestige Margarine. Spread it, taste it, love it. Tukwaniriza waka eri ebisanyusa. Eri Wi-Fi buli wamu. Eri speedi za internet eza waggulu. Eri obukuumi. Eri obuyambi obuli mu ddaala erisooka. Eri okwanguyirizibwa. Tukwaniriza waka eri MTN Wakanet. Intaneti ensukkulumu eri buli maka. Kyalira www.mtn.co.ug /Wakanet. Tukwaniriza waka nga tuli wamu tewali kitulema. Mani Mabati Roofings tuzze kukuweereza tukuleetedde ekisinga. Tukola amabaati aga buli kika okuli agamanyiddwa nga kategula ssaako ag'omugongo omunene wamu n'ag'omutono. Tulina obutimba obusiba ebikomera ssaako byonna ebikozesebwa mu kusereka. Factory yaffe esangibwa Nabweru Kafunda opposite Starbex Petrol Station. Tukufulumiza ky'oyagala mu budde bw'okyetaagiramu. Weewale eby'okusimba akago ng'obanja kye wasasulira. Tukubireko ku 0775 244 554 oba 0703 925 05. Mani Mabati Roofings. Omutindo bwe bweyamo bwaffe. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Hold on to your seats. Afromobile is giving you the ultimate gift. 1 month free of entertainment. For the month of November, Afromobile is giving you unlimited access to your favorite local content absolutely free.
Simply download or update your Afro Mobile app and unlock unlimited entertainment at your fingertips. Afro Mobile, authentic African stories. Byolina okukola obeere steady. Kozesa pin enzibu okujingirira kikalubirire abafere. Weewale pin ennyangu okuteeba okugeza M234 421 oba 2468. N'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. The Grand Annual Girls Seminar. Eno seminar banguliro ate lusirika lw'abaana abawala mu ggwanga lyonna. Seminar y'abaana bawala bokka okuva ku myaka 10 okutuuka ku myaka 25 nga yakuyindira ku Mbogo High School e Kawempe Ttula okuva nga 13 okutuuka nga 22 December omwaka guno 2024. Abaana bagenda kusoma eddiini, enkola y'emirimu omuva ssente, okubuulirirwa empisa z'omu bantu, ssaako okutunuulira okusoomoozebwa omwana omuwala kwayitamu n'engeri gye bayinza okukuvvuunuka. Okwetaba mu semina eno omwana waakusasulirwa emitwalo 10 gyokka nga kwe kuli buli kimu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0702190012 oba 0704030478. Semina eno etegekeddwa Jamaiyati Tablighi Dawa As-Salafiya Kawempe Division ng'ewagiddwa Salam Television wamu ne Babu Enterprises Limited. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve. With the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Hello, Fred. When are you coming for Christmas? Mommy, guess what? I'm coming home with joy. What's happening? Fred is finally bringing home a wife! A wife? Mommy. Mommy, no, it's... My son is getting married to a girl called Joy! Mommy, what I meant, I'm bringing DSTV. And he's also bringing DSTV! Experience all the joy this holiday with an HD decoder for only 40,000 shillings, as well as 1 month of DSTV Family for only 71,000 shillings. We wish you a very DSTV holiday. DSTV Uganda, your home of entertainment. So ours, Freddy, taste it and love it. Prestige Margarine. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nate obulamu tukyabulina. Tugenda maaso ne programu yaffe ya Da'wa Special. Sheikh tuli ku mulamwa ogw'abaana, ekirabo ky'abaana n'obukulu bw'abaana. Tubadde ndowooza tumuddemu nga tuli ku kiswa ya Abu Huraira. Tutuuse tubadde ku Abu Huraira nga tubadde ku kigambo ekigambo nti abaana bano tubasabire enkomerero ennungi n'entandikwa ennungi. Kubanga owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yafangayo nnyo buli bwe yalabanga akantu ne bwe kaabeeranga katono. Yakateekangako essira. Ne bwe kaakebeeranga mu mbeera ya kusaaga. Eriyo ebigambo bye tutera okuyitako olumu mu ahadiisi omwo n'otagitwalanga nsonga. N'okukosa obukosa emmeme y'omwana kinene, n'okukosa obukosa okuzannya kw'omwana kinene. Nga tumaliriza hadiisi eri eya Abi Huraira. Abi Huraira anyumya n'agamba nti ekiseera kyatuuka n'ensigala nze ne Rajjal mu bulamu bwaki bw'ensi nga nze kunze ya imma nze oba oli be bali kwe kuli omu agenda okubeera muki
mu muliro naye yakkakkana ddi ono Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu nabbi nga amaze okuva mu bulamu bw'ensi waliwo kye baali bayita hurubul ridda abantu abasinga abamu baddanga mu ddiini ze babeeranga mu bifo nga nabbi akyali tannaba kubakoowoola kati Rajali ono yali alina ekifo kye yali avaamu kye bayita Yamaama n'akwata ekkubo n'addayo naye nga yaddayo nga Abubakar yamutumye n'amugamba nti abantu b'omu kyalo kyammwe ekyo bayitiridde okudda mu ddiini yaabwe gye baakola ki gye baasinzanga kati gwe genda ng'omubaka wa nabbi sallallahu ogende nga okola ki bakomyewo bwe yatuukayo eri bamuwa obulabulabo obumusendasenda ekitundu ekyo mwe mwavanga Musailamatul Kazzab n'agamba nti Musailama ono yali asheyalinga n'ennabbi obuki obwa nabbi kakati Abubakar kyava asindika abagenda okubeera nga bakowola n'okulwanyisa mugundi Rajali oyo mweyakola ki mweyafiira ekyafaayo ekyo mbadde njagaddemu kwagalamu ki nti abaana baffe tubasabire enkomerere ki ennungi nga abannabbi abasinga era bwe bakola ki bwe bakola twayogedde ku nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam bw'ateeka abantu be ku Kaaba yagamba atya inni askantu min dhurriyati biwadin ghayra zi zar'in inda baytika naye mu quotation yagamba nti rabbana liyuqimu as-salah Allah wange abantu abo mbataddeawo babeere nga bayimirizaawo ki eswala wakati mbaana baffe okubeera nga bavudde mu masomero baddu ba Allah eriyo ebintu ebikolebwa mu bulamu obw'ensi nga byesittaza ng'ebyokulabirako ebyo tukoze eki byetuwadde naye obusiraamu kitabo Allah yakikola nga kiri practical kuva wansi eno mpaka gyekikola ki ebiseera bisinga nyina aya gyentera okusomera abasiraamu era tugimanye buli musiraamu amanye looluye nti wakati mu kuwa abaana baffe amasimu wakati mu kuwa abaana baffe zi pads zino ze bakozesa okuzannya okugira ki tumanye nti ebintu ebyo bibbi ebintu bingi mu bulamu bw'abaana okuzannya kw'omwana mu busiraamu mwekuli aya gyentera okusomera abasiraamu bakadde baffe abalungi abaatukulembera bagivunulanga ne bagamba nti innamal hayati dunya laibun wa lahwun nti obulamu bw'ensi bwakola ki kigayaza naye ate aya eyo esengeka bulamu bwansi ng'omusiraamu bw'alina kutambula kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulabirako Sheikh Abdussalam bw'ogenda mu ddwaliro nga mukyala wali lubuto naaba nga yalumizibwa ekiro basooka kubuuza batya omukyala bamukwata kwakola batya bagamba nti omwana azanya si babuuza kati ne Qur'ani bwegamba nti innamal hayatu dunya laibun obulamu bw'ensi buno kuzanya butandika nakola ki kuzanya okuva omwana lwajja mu lubuto okutuuka lwanaatuuka mu myaka obusiraamu gye bugenda omugamba bugamba nti emyaka egyo emitazanye kuzanya era osanga akaana akato n'okawa kyokawadde oba ssente n'azikwata n'azikasuka eri nadda wali nakola ki nadda mu muzanyo gwe kati wano abazadde njagala tufune ekyokuyiga nti omwana bw'omutuma ku luzzi n'agenda n'ekijirikaani n'alwayo eddakiika 3 tokwata kiggo kumukuba kumufiirako ekigambo ekyo nti Mungu tannaba kumuteekako buvunaanyizibwa kyeyava agamba Allah mu siteepu ey'okubiri agamba nti walahun innamal hayati dunya laibun omwana waba atandika azanye ekyokubiri lahun asaagesaage ne banne omwana buli bw'asaaga mu kiseera ky'okubeera ng'oyagala omumuboggolera omwonoona ebiddako wa mu maaso obusiraamu bumukkiriza okusaaga era kyovola nti omwana babeera nga kali active nnyo wakati w'emyaka 2 n'omusanvu oba 8 bw'okasanga kanyumya firimu gye kaalabye ekiro oyinza okulowooza ke kaagizanya ekyo kintu kiteekeddwa mu bubumbwe bwaki ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waziina kwewunda omwana omulenzi oba omuwala bw'atuuka mu myaka egyewunda myaka 10 ku 15 era omulaba malamehe nga gonna galiko okukola ki okwewunda waba n'akasimu ka bupeesa ayagala bamuwe essimu ekola ki eseereza wano omuzadde totwalangako buvunaanyizibwa omwana akomyewo mu luwummula naddala bwe tubaffe bamufuna mpola kubuuza omwana ono yeesi ali mu myaka gy'abanne gye beeyagaliramu yatambula atya totutte kiseera kumanya omwana alinayo akateeteeyi akapya totutte kiseera kumanya omwana wamuguliddeko ku mpale nesasitiiziza obulamu ng'oyagala school fees bwaggwa adde waka so nga obusiraamu bumuwadde embeera mwalina okukola ki
era bw'ogenda n'otunuulira emyaka gy'okwewunda abaana abalenzi oba abawala bwatuuka mu myaka egyo bw'abanga badde ayambala mpale zino zasibira muno waggulu wano mu mbeera eya bulijjo zivaawo eitha ne zeeyongerawa oba ne zikka wansi abeeri ewaffe mu kyalo bakwata ekyuma ky'enviiri ne bawukyaki gamba bakwatanga nesaawa eno webaze Allah nti ekyalo ekyo kitandise okukola ki okukulaakulana ekikyo kiri luddawa ekyange kiri luti mu luti eri embalala osanga nga bakyazookya n'akwata n'akamuli wekiba nga sizoni yakamuli n'akola ki mu kibuga muno olumu basanga basibye kaliboni sikiri haramu mwana muleke akole ki azanye naye Allah subhanahu wa ta'ala gana amalahala gatwagaza agaddako omuzadde omwana yakomyewo bw'aba ayingira mu malahala ago agayidingibwa ate yaga nti watafakhurun bainakum abaana batandika okwewaana mu bannaabwe n'atuwa bye tugenda okwewaana ebituyingiza mu loolu yaffe omwana bw'abanga oli mu malahala gazannya bw'agenda gy'azannye bw'oba omugjeeyo mugayidinge mu mbeera esinga okuba ki so si kukwata kiggo omukube omwana bw'owulira nga kyakoze tokisiimye kolera ku nkola ya nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga ku mwana omuto oyo ekyewuunyisa mu bulamu bw'edduniya n'okulamula kwa shariya kuyinza okuyimirira ekyokulabirako sheekh kinobe nti nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi eyo mu bitabo bya hadisi mweri wakitiibwa muhammad sallam yali asaza basahaba be esswala eyajjama naye bwe yakkirira ku sujudi bwati pa ku sujudi basomerawo ebigambo ebyenganaki subhana rabbiyal ala wa bihamdihi emirundi emeka kale oba oyongeddeko edduwa naddala ku nabbi yabeeranga nnyo nga yegendereza kuba n'abagoberera obutakalubiriza obutawanvuya nnyo naye yasigala ku rukuu ku sujudu ibuni masudi aga nti natuuka ekiseera nensituka ndabe nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam atufuddeko hal huwa qubidun bamututte oba akyaliwo naye ibuni masudi yagenda osituka bwati nalanga waliwo incidence erikwani ku nabbi madhalika ali mu kyalagirwa kyani kya Allah then ibuni masudi aga nabbi bwe yamala okusala twamubuuza nti ya rasulallah esswala eyina ebigambo ebyayongeddwamu nabuga nedda mbadde ndi ku sujudi wano naye Husaini wayendalega nti Hasani najja nantuulaomuzukulu najja namutuula nanti nenti okubeera nga mutaataaganyamu mu kuzannyako hukumu ya sharia eyimiridde n'okuyimirira olw'ensonga nti omwana ali mu kukola ki kuzannya gy'emyaka iffe tubaloodinga oluloodinga olusinga okubeera nga luzibu then bw'amala n'akola ensobi yonna gy'akoze eki n'omubonereza nga agenda omufiirako abalungi abatulaba tetugamba nti abaana tubaleke redundant bakole nga bwe baagala mu luwummula nga bazze nedda obusiraamu buli kimu bukitaddeko essira bukigayidinga nga bakirina okuba twali ekyokulabeko bweba esswala nga gye twagala tuyige wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa'muru ahlaka bissala abantu bagambe bakole ki basaale naye embeera gy'obalagiramu okusaala egibalekako oba egibakola ki egibajjako kati naagamba nti wastabirun alaiha esswala eno bonaabo bagamba beera mugumiikiriza nnyo kuyo omwana bw'asituka ku makya nola nti tahfizaati ye ekimuleetera okwagala okusaala ki tikusimu ye tikuliiko kaddata ngoma nti bona atosadde nno sijja kukola ki kuwa ddata so si kukwata kiyinja oba mazzi n'ojja n'omubunduggulako kyongera okukola ki okumutamya buli bw'omutamya omujja ku mulamwa gwaki ensonga ey'okubiri bw'otunuulira amawulire nga bwe gatambula era gatulaga ekifaananyi ekirala ekyonoonese mu mpisa z'omwana n'omuzadde mu surati Nur essuula eyo nandikubiriza buli muzadde yenna ayina Qur'ani eri translated mu Luganda oba mu lulimi lw'ategeera n'agifaako nnyo wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba ku lulimi lwa Allah ng'ayisa ku lulimi lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa ebiseera abaana baffe mwe tulina okubeera nga tutwala ensonga either olumu zakusaagamu either olumu nga ziri serious n'atuwa obudde ennaku zino osanga omusajja omukulu n'ajjayo ekibokisa
oba ekipale ekimpi oba ki n'ayambala n'ateekamu oba Saturday oba Sunday n'awanika ebigere ku dashboard ne vesti n'asimbula n'atamu n'abaana be sawa abawala oba baki naye n'atafaayo. Naye obusiraamu bulina kye bwalengera. Eriyo hadiisi ya Nabbi gye tutera okusaagiramu naye nga y'amaanyi. Twandibadde na mu mbeera za media ennaku zino zeeriko eza hajati ne haaji okubeera okutuuka okubuusabuusa nti yagenda mu kisenge teyagenda mu ki. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Nuuru yatugamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza abamanya amateeka ga Allah. Yatukoowoola emirundi mingi mu Qur'an n'ekigambo ekyo. Naye yagamba nti liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum, abantu be muyina ewaka nga bakozi babayambako oba baana bawaka abato general okusinziira ku budde. Yagamba nti 3 marratin, basabe okubeera nga bajja okubalabako bw'oba oli mu kisenge oba oli mu ddiiro ng'omanyi nti embeera omwana gye wandibaddemu teyandigirabye, obwongo bwe tebunnatandika kuginterpretinga. Yagamba nti Allah yatugamba nti babasabe emirundi emeka? Yagamba nti min qabli salati al-fajr, bwe mubanga tebannaba kwaziina swala ya subuhi ewaka muba musaala ya jama oba musaalira waka oba musaalira mu muzikiti, ebbanga eryo nga tebannayaziina, omwana bw'ayagala okujja mu kisenge asooka akonkone emirundi esatu tamala gayingira kutegeeza ebiseera bya mirundi emeka? Esatu. Before subuhi naga nti wahina tadauna thiyabakum min adh-dhahira, ne mu kaseera omuntu oyandyegiddeko engoye ze ng'amaze okulya ki ekyemisana, kasana kaakirira kiyujja okusoma omusajja omukulu ng'ennyambala gy'ayambadde akkusa otulo tumututte asumagire abaana batwale ekifaananyi kyekola ki. Allah n'atugamba mu kiseera ekyokusatu naga nti wa min ba'di salati al-isha, n'oluvannyuma nga mumaze okukola ki sala isha. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'ayongerako ekigambo ekyewuunyisa ennaku zino. Waliwo amawulire ge gaatulaga nti omwana omulenzi yasibira sisita we boycott nga bazze okukola ki omuwasa, aga tebajja mumutwala. Bamubuuza ono amutwala omumanyi nti asimumanyi, olina ensonga yonna emulemesa sigirina, naye bagenda okusanga ng'omwana omulenzi ono omuwala ali lubuto lwono. Naye ebyo byonna omusiraamu asobola byewala etya? Hadiisi ya Nabbi ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti muru awladakum lis-salah inda sinni 7, abaana bammwe mubagambe nti abayi mujje tusaale bwe babanga bawezezza emyaka 7. Gwe ennaku zino bw'anaava ku ssomero wadde bamuzukusa saa 10:45, gwe n'omuzukusa ku 12 ojja kulaba ng'omubonyaabonya. Ekyokubiri, sallallahu alayhi wa sallam, njagala kudda ku kigambo ky'ono omuwala yali alemera mwani omulenzi sisita we baleme mutwala. N'agamba nti wadribu alayhi inda sinni 10. Esswala eno mugezeeko bakangavula, ate n'okukuba si kwa kujjayo kiggo. Twagamba nti dharubu kitegeeza kuteeka kutya mu mutima gwaki. Yali aya kye yagamba nti bagambe mu mbeera ya bugumiikiriza. Naye nti bwe giwera 10 abaana abo mbakole ki. Naye ekyokusatu ekikulu kye twagala tuyige, bazadde baffe abalungi abo Allah abasaasire, balina enkola yaabwe ku buli maka baateekangako boys quarter. Allah yagamba nti Nabbi yagamba nti wafarriku bainahum, abantu bano mubaawule fil madaji we basula nga bawezezza emyaka 13. Gojja kubeera ng'olina obusobozi obwawula abaana abo, otandika okuteekawo ebirowoozo ebibyo. Nti Nabbi bwe babeeranga mu mbeera etasobola kubeera ng'emanya ntambula yansi. Obusiraamu buno bwajja nga buzze kutaka kuluŋŋamya ebudduniya bulamu kuva gye buva mpaka gyekola ki. Kati okwewala embeera za mwana yakutte mwannyina mundi yakoze eki, tugobererenga nnyo obukwakkulizo bw'obusiraamu bwe bukola ki. Nti baba butugambye nti twawule abaana, ng'obusobozi obwawula abaana we buli, abaana bakole ki? Bawulwe. Bwe bubanga butugambye nti omwana bw'abajja ow'omuzadde asooka okubeera ng'asaba as well as n'omuzadde bw'abajja ow'omwana. Kyandibadde kirungi okusinziira ku bulamu bw'ensi n'ategeeza omwana we nti ŋŋenda kuyingira mu kisenge ekyo, oli mu mbeera nnungi. Bazadde baffe ekyo baakimanya. Naye ffe bwe tubeera nga tutambudde nga twefudde nti tuli nnyo modern,
so nga ate eddunia byetambula bino bye twefudde ebiri opposite bwe bulumi okubeera nga tujja kwesanga mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti inna min awladikum wa azwajikum aduwwun lakum fahdharuhum. Alaga nti abaana bammwe nno yadde byengera tukoze eki tubibawadde ne bakyala bammwe yadde byengera tukola ki tubibawadde naye bwe munaakwata ebyengera bino bubi Allah ajja kubeera nga abifuula ab'obulabe gye mukola ki gye muli. Aya yaffe gye tubaddeko gye naleese yalaze okuzannya kw'abaana n'okwewunda kw'abaana n'okusaaga kw'abaana Allah yagikomekkereza aga nti kamathali lgaithi eringa ekire kyaki kyenkuba fe ebiseera ebisinga enkuba bwe beetonnya tugirabako mazzi naye erimu maaribu ga Allah amalala bw'okeera enkuba neetonnya n'ogenda mu ttale n'osima ennimiro yo oba n'ogirima n'oteekayo kyokoze eki tokitaddeyo bw'obeera ng'okitadde mu mbeera esinga okuba entuufu amakungula gajja kuba ki bw'obeera ng'okitadde mu mbeera esinga okuba etali nnungi n'otafaayo kukikoola n'otafaayo kigoberera amakungula gaakyo gajja kuba maki ye mwana gwe tukola ki gwe tulina. So tulina okutegeera value y'omwana tumanye ne ku time y'okusiga wano ne effort gy'oteekayo mu kulabirira ky'osize osobole okufuna amakungula amalungi. Inshallah. Ekigambo kyenjagala kye tuba tusembyayo mu mbeera ya programu yaffe ye mbeera ebigambo bye tukozesa ewaka. Ebigambo bino bye twatula ojja kusangayo amakanga gagayina ebigambo bya kiro byerere tebalina muhaafu osangeyo amakanga malungi nga Allah yagakola nga maki nawangaalirako ku mizigo egy'abangi ng'omusiraamu esimu eno neemala egwa bweti ku ttaka oba entamu gyakutte kiro 3 ze zijja Allah ng'akibawo ne Allah subhanahu wa ta'ala abavunuza abalungi baali boogera ku kigambo aya ya Allah ega nti alam tara kayfa ja'ala Allahu mathala kalimatan tayyiba. Abaffe temulaba Allah engeri gye yafuula ekigambo ekirungi. Abavunuza abasinga ekigambo ekyo bakiteeka ku kigambo la ilaha illallah muhammadan rasulullah. Ti omuntu alimu ekigambo la ilaha illallah ebimuvaamu byonna byandibadde ki birungi. Abantu baga nti ekigambo adi kigambo ekya bulijjo Allah kyali akoze eki kyategeeza ti abaffe tolaba omuntu Allah engeri gye yakolamu ekigambo n'oyigiriza omwana nti entamu bwegwa n'oga nti subhanallah nga gwe omukulu kyokola ki kyoyatula. Allah yaga nti kashajaratin tayyiba enjatula eno efaanaganako omuti omulungi gwe basimbye nga mulungi ne bagusimba mu foundation ennungi. Omwana ono buli muteekamu ekigambo nti bw'afuna obuzibu munne bw'amunyiiza tagaa nti nnyoko anti Allah akusaasire. Yagamba Allah asluha thabitun ekigambo ekyo ensibuko yaakyo nywevu muki mu ttaka. Omuti gw'ensogasoga ogumanyi guwangaala bbanga ki nekibuyaga wajjamawo kati Allah bw'akuba ekigambo ekirungi tugutwale ku muti ekyo gusinga okuba omugumu wano nga guliko ebibala kubanga abasinga bagamba muvule naye tekuli ebibala tugamba oguliko ekibala ekiriibwa muwafu oba ffene ffene bw'aba anywedde bulungi ku ttaka nti asluha thabitun ffene ono anywera muki mu ttaka. Ekigambo bwe kimala okunywera mu muto kiba kinywedde kijja kukulira mu muto oyo paka lwanaakola ki sibula sheekha kadde kaweddeyo. Saba Allah nannyini buyinza atusobozesezza okubeera nga twogera ebigambo bino abituteeke mu mitima gyaffe. Nsabe Allah nannyini buyinza era nzikiriza nsabe Allah okusaasira okulungi n'okuwona kwe kugenda eri mukwano gwange Sheikh Ashraf Matovu bazannya nengo ali mu ddwaliro essaawa eno. Saba Allah amusiime era amutuwangaalize amuyambe n'obusiraamu beere nga butambula
mu mbeera gya butambuzaamu. Amin. Alhamdulillah. Tumuweereza ya rabbal alamin. Tweyanzege Sheikh akadde k'otuwadde ate era twebaza bannaffe aba Prestige. Nyongera okubajjukiza temwerabira the Grand Annual Girls Seminar wali ku Mbogo High etandika ngenda kusoma mwezi 13 tuka 22 December. Jangu wano ku Salamu TV oba ku Mbogo High wewandiise omwana muwala yekka omwana w'emyaka 10 okutuuka ku myaka 25. Ate era ne mbajjukiza ngenda kusoma mwezi lumu insha Allah tugende ekigogwa tujjukire obuweereza wa Sheikh Nuh Muzata batte wamu n'okumusabira. Baagaliza olunaku lulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So ours, Freddie, taste it and love it. Prestige Margarine.